tusooke tumale okusoma kubanga waliwo abagenda biwandiika mu nnimi zaabwe n'aba baagala okuwandiika Oluwarabu tujja balekerayo obudde obw'okuddamu ebibuuzo babukozese mu kuwandiika ebisigadde. Ekikulu tusooke tusome obitegeere then obikwate obiwandiike. Twatandika darusu yaffe esembyeyo nawaqidu al islaami, ebyonoona obusiraamu etugamba biri 10. Etugamba annaqidu al awwal, ekyonoona obusiraamu ekisooka ashirku fi ibadati llahi azza wa jalla, okugatta ku Allah tabaraka wa taala mu kumusinza. Omuntu okubeera nga ibadaati ze yali badde akolera Allah tabaraka wa taala atazikolera ekirala, kadhabuhi li ghayri llah, ng'omuntu okusala ng'asalira ekitali Allah. Wakadhalika sujudu lissanam, omuntu okuvunnamira amasanamu oba okuvunnamira entaana oba okusaba abafu emikisa. Ebyo byonna byonna bikujja mu busiraamu ebibeera nga bikaafuwazizza. Sobola Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba man amila amalan, omuntu yenna bw'akola omulimu ashraka ma'iya fihi ghayri, nangattako ekirala kyonna mu kugukola, taraktuhu wa shirkahu, ngumulekera n'ekyo kyangasseeko. Kati buli wonna lw'oba okola omulimu ng'omanyi gwa Allah toguteekangamu ekirala. Sobola ayina Allah tabaraka wa taala yagamba waman kana yarju liqaa rabbih, oyo yenna akakasa nti agenda kusisinkana Allah, falyamal amalan saliha, akole emirimu emirungi, wala yushrik biibadati rabbih ahada, tagattanga ku Allah tabaraka wa taala ekintu kyonna mu ibada z'abakolera Allah. Kasoma nti Allah ogikolera ibada, ogikolera Allah, ibada yonna gy'okola ku lwa Allah togigattangamu ekintu ekirala kyonna. So twalaba nti ekyo kyonoona obusiraamu. Ekyokubiri kye twalaba mu byonoona obusiraamu twagamba twagamba ki ekyokubiri ekyonoona obusiraamu? Man ja'ala wa baina Allahi maza, tekikomaawo. Man ja'ala bainahu wa baina Allahi wasaita, oyo yenna ateekawo wakati we ne Allah bakayungeezi, yad'uuhum, ng'abasaba. ويسألهم الشفاعة, era nga abasaba bamuwolereze. Naam. Wayatawakkalu alayhim, era nga abeesigamirako. Kafara ijma'an, ekyo kimukaafuwaza. Ekyo nakyo twakiraba mu byonoona obusiraamu. Ekyokusatu kitwalaba mu byonoona obusiraamu man lam yukaffir almushrikiina, omuntu yenna atakaafuwaza baki bashiriku, oba aw shakka fi kufrihim, oba n'abuusabuusa mu bukaafu bwabwe, aw sahhaha madhhabahum, oba n'agamba nti enkola yaabwe ntuufu terina buzibu, kafara ijma'an, oyo naye akaafuwala. Naam, awe twakoma wiiki ewedde. Ekyokuna kye twazzaako assihru, eddogo. Wa min dhimni nawaqid al-islami al-ashar, n'embyonoona obusiraamu 10 kye twasembyayo nga kye tugenda okutandikirako olwaleero, assihru, eddogo.
olabewo wawandiika sooka otunule kati wawandiika kuba bino byensoma biri wawandiika towandiika kati mu ssaawa eno asihru eddogo ekikaafuwaza ekyokuna ekikujja mu busiraamu asihru eddogo waminhu assarfu walatfu okirabye waminhu assarfu wamadha walatfu faman faalahu omuntu yenna abikola au radiya bihi oba naabanga abisiima kafara akola ki akaafuwala waddaliilu qawluhu taala obujulizi kwekyo yetteeka lya Allah tabaraka wa taala erigamba wama yuallimaani min ahadin bamalayika abaali bayigiriza abantu ebikwatagana n'eddogo bagambanga nti wama yuallimaani min ahadi tewali n'omu gwe bayigirizanga hatta yaquula okutuusa bamalanga kumugamba innama nahnu fitnatu mazima ffe tuli kigezo fala takfuru tokaafuwala kyobalaba imaamu shafii rahimahullahu taala yagamba fakku sihri bisihri kufuru okujjanjaba omuntu eddogo nga naawe okozesa ddogo tukaafuwala omuntu ng'ayika eddogo ate naawe mu kumujjanjaba okozesa ddogo okaafuwala tayib waminhu sarfu wal atfu ekigambo sarfu ne atfu kitegeeza ki ekigambo sarfu kisobola okutegeeza okukyusa n'okwawula assarufu omuntu akuloga obwongo ne bukyuka n'oba nga omulimu gwe baakuwa okukola tokyayagala gukola ekuba kusoma nga toyagala kusoma buli kintu kyonna ekirungi nga tokyalaba nga kirungi eyo nawo min anwai sihri muteeko mu miteeko gy'eddogo manye eddogo zirina emiteeko mingi waliwo ery'obubokisi waliwo ery'obuyinja waliwo ery'obuweke waliwo ery'okukoloboza waliwo ery'okusaza waliwo ery'okusiba amalogo mangi kati mulimu assarf okuba nti okyusa ekintu wa minhu al atfu waliwo ebayita ate ery'okugatta ku kintu okugatta ebyo bayita atfu kutegeeza kugatta kintu ku kintu era ebyo abakazi babikozesa nnyo okuviira ddala omugole lw'omuwasa bakola amalogo ago ng'oyagala mbu akwesibeko olubeera lwonna tolimwabulira mu bulungi ne mu bubi mu bulwadde ne mu bulamu al atfu aba akoze eddogo lye bayita atfu agatte akwesibeko katuli akuwa eddogo nti eddagala tuyagala kyandanyagala kusiba abakyala babikola nnyo njagala kusiba mwami wange akozesa kyebayita al atfu oyagala kubaawukana njagala kumukyawa akozesa soro kukyusa bwongo kwawukanya na muntu njagala bamugobese ku mulimu akozesa eddogo lye bayita sarufu njagala yawukane ne mukyala we akozesa eddogo lye bayita sarufu asarufu kukyusa bukyusa kwawukanya kati eddogo eryo ebyembi bakadde baffe abaasooka mu kiwalimu babasomesanga obuwalimu nga babasomesa n'okukuba ekitabo era bingi babimanyi mu bawalimu ab'edda baasomanga irimu ng'ate bakuba n'ekitabo assarufu wal atfu al atfu empombe ezo ze bafumba abaganda omukolo oluwombo lwe bamuwa era buli lwowasanga mu maka nga si bannaddiini oba mutabani wo n'omulaba nga wasizza mu maka agatali ga bannaddiini oluwombo tolya olina bakuyita kuwerekerako bakuyita omuwerekereko agenda kuwasa empombo z'abasinga abaganda zibaamu eddogo empombo oluwombo lwe bawa omukolo lubeeramu n'ennajisi lubeeramu ebintu ebikyafu babiteekamu beetawaaza omukyala bamuwa akataasa omuwala bamugamba genda weetawaaza amazzi mu kataasa ogaleete ne bagaleeta ago amazzi ne bagayiwa mu luwombo kati oba abadde muhaid oba atabadde muhaid bamugamba genda weetawaaza ne bamuwa akataasa k'amazzi n'agenda ne yeetawaaza
ne baleetaga amazzi ne bagafumbamu oluwombo. Era mwe abavubuka abaagala okuwasawasa mwegendereze nnyo, towasa watali ddiini. Kyobola nabbi yatugaana okuwasa watali ddiini. Awatali ddiini w'osiŋŋaana ebyo bo tebafaayo. Oli ayimiriza n'embaga ng'alinda senga w'omwana amale kubeerawo. Basenga babaagaza ebyo bajje bakole amalogo ng'omwana waabwe abeereyo olubeerera n'olubeerera. Okiraba bakola amalogo. Oluwombo lubaamu eminkuduulu buli kikyafu kibeeramu olwo oluwombo. Tolya. Era omunasomesa ku olwo oluwombo ne njogera ebintu bye bateekamu. Bateekamu ebintu bingi. Bateekamu n'ennajisi yennyini. Ennajisi. Pupu. Pupu yennyini bateekamu. Tebateekamu kangi nnyo totya. Bateekamu katinitini. Bateekamu katinitini. Bateekamu katinitini. Tebateekamu kangi nnyo. Ekiraba kaakati omwana bamugamba agende bamuwe ekiyita. Bamugamba agenda ku mubiri gwe osale buli awali akooya okaleete. N'asala mu nkwawa, n'asala mu mbugo, n'abutwalira senga. Senga n'abwokya. Senga bw'amala okubwokya babumamirira mu nkoko ng'obunzaali. Bamamirira. Jjukira amazzi yeetawaazizza. Bataddemu obunzaali. Bataddemu obunzaali. Bataddemu neki ne kapufu akatinitini. Omusajja awungire dda. Tulaba omwana omuto bamugaana okulya pupu. Omwana bwe babulanga omwana akwata pupu bamuba. Mwana ajja kuwunga, ajja kwononeka. Kati bw'oba tewamulya mu buto abalogo bamukuliisa okuze ng'owasa. Owunge obeere ng'otegeera mukyala yekka ate olina kirala ky'otegeera. Kati ky'olaba towasanga mu bantu b'ototegeera. Basenga mmwe bannyina mmwe mwannyoko bw'oba omulaba nga tandise okuleeta ekimberembere ngaye weewe mugoberewo ddala nze nfumbiza muwala wange toleeta kimberembere. Era nze bwe ntambula n'abakozi siri ebyo biwombo by'abakeezi. Ne mugamba lya kazambiwo nze saagala eri. Nze ntuula eri mbaweereza n'endi eyo emmere eya bulijjo. Bangi babawa ebyo ebintu baayitirivu nnyo. Nze mbafunyeko obujulizi okuva nayogera kakiripu ako bangi abaali bawakana nti tebabikola. Naye oluvannyuma abantu ne bajja nga bawa obujulizi omu ku omu nga buli omu agala tubikola. Waliwo n'omukyala yasembayo okuŋŋamba nali ndi Sudan nampeereza ka audio mu 2018 nampeereza ka audio mukyala bamita Julie naŋŋamba sheekhe ndabye wano ka kiripu ng'osomesa ku mawano n'eminkuduulu abakyala gye bateeka mu nva. Naŋŋamba ekyo ekintu ky'oyogedde kituufu. Newaffe mu kyaki omuwala yayimuse n'awanika n'awa obujulizi. N'agamba senga yaŋŋambye neetawaaze. Naŋŋamba nsale enviiri ku mubiri gwange buli awo ali akaviiri kapupu. Naŋŋamba tubiteeke mu luwombo. Ne babiteekamu. Bwe baamala obiteekamu omuwala kye yakola ekirungi ye n'akubira omwami we. Nga tebanaba kujja n'abagamba kye muba mukola mujje nga nammwe mufumbye oluwombo olwammwe. Ne bajja nabo nga bafumbye oluwombo olwabwe. Bwe batuuka wali senga ne bamutuma. Senga genda otuleetere kagundi. Senga n'agenda. Senga bw'afulumamu bw'ati ne bakyusa oluwombo ne bajjayo kino ekyebisiraani ekiwombo ne bakiteeka mu kagoye ne bakisibako ne bakizza ebbali. Ne bateekawo luno olwabwe ne bazze nalwo. Kati omuvubuka yali anga n'okusolobeza. Senga n'agamba tumaze. Kumbe waapi bamumaze dda. Senga yaga eddagala likoze eki liri ku muzuuli kyawedde dda. Kumbe eddogo talikoze eki eddogo talikoze. Buli kaseera bandeeteraliza swataliwo n'embaga eyabadde emabegaawo. Bavubuka bazze batono kuwasa. Just ya wiiki emu emabega. Naye omusiraamu yaŋŋambye senga yabadde alinamu eddiini. Najja n'agamba mukyala we. Namugamba baŋŋambye nkole bino ne bino mbiteeke mu luwombo lw'omwana. Nze omukolo nguvuddemu.
namugamba olina okugubeeramu ogenda kugubeeramu oba tobibeere mufe naye ng'omukyala n'eddiini ne bamukaka bali omuwala bamuwa akacupa genda ofiise gwe mu kacupa otuleetera omusulo batonyezaamu ne kutusulo tutonotono batonyezaamu buli kintu kyonna ekisiriwaza bakiteekamu osiriwale kyobola shaitaani mbi olaba ng'omuntu wo ng'alimu obulogologo mwewalire ddala ddala bateekamu ne shay'un qalil min dami lhayd bali babi nnyo amulugo mubi nnyo wano mu eriya we tuli kumpi walo obuuka ekkubo eryo eriri eriddako mulimu omusajja ali mu kitundu ekyo mukazi we ayokya ennyama n'asigako omusaayi gwa hayd n'ayokya n'amuwa bbaawe era bw'oba ng'olina omukazi ng'olaba akuleetera ebintu mu kisenge n'agobawo abaana bwe tolowooza mbu akufaako nnyo akusiikidde enseenene muveewo mujja kusumbwa tata wamwe mugere tolowooza mbu akufaako nnyo weekengera ebyo byalya byakuleetera mugaye tuula wano naawe olye bw'olaba tabirya nedda sinategekedde ggwe kitwalidde edda ngoga kumbe anaweka kitu hapa ng'omutegeera kumbe anaweka kitu hapa awo ng'obuuka naawe ng'obikwata ng'obiyiwayo tolya kasita omulaba nga aleeta kimberembere yeebuzaabuza nedda gwe tolya twetwalidde edda kale akanyama kookedde ggwe ngaweewe ng'obivaako anaweka kitu kidogo tulya abakazi si balungi kyobola batugamba abakyala basome eddiini abaana ab'obuwala basome eddiini temulowooza nti baba baagala basome eddiini bafuuke bayimaamu naye omuwala bw'asoma eddiini ebyo tosobola bimukozesa omukola amaseeka abajja ne babasomesa wano era yennyini Sheikh Isa omuwala yamukubira n'amubuuza namuga Sheikh bangambye nsale buli ku mubiri gwange awali akaviiri Sheikh bino ebintu mbikole senga ngambye mbisale nze muwe omuwala n'akuba essimu olaba omuwala alimu eddiini akuba n'abuuza seeka wamma seeka kino gyekiri wamma mmwe abaana bammwe muna abaleka bulesi genda okyaleke wasenga gundi basenga tebalina na mukolo gwonna ffe mu kufumbirwa kwaffe okw'obusiraamu senga talina mukolo gwonna talinaawo wadde akantu n'akamu talina wamala abula genda agabuleeyo bakazi b'oku kyalo wavayo ku mukoddemi waffe azze okuwasa amwagaza ati amuyita atya amuyinago oluganda agende tatawaana ndowooza owulidde washahida shahidu min ahliha awadde obujulizi owamu bantu abakola ebbolongoto baganda bennyini baganda bennyini yawadde ki kakati abantu bwe batyo temwetantalanga kumala gawerekera kuwasa olaba nabbi atugaana okuwasa buli maka nabbi atulumirwa agamba wasa mukyala alina ddiini baaba onuwasa omukyala alina eddiini ebyogenda kuba obiwonye tajja kuliisa kazambi waka ebidoodododo ebyo binyeebwa birimu bidoodo bakuteekera nakati bateekateekamu ebintu bw'okanya kuwuuta n'osolobeza kumba akuwadde buli kazambi era bagamba abaganda bawano okukakasiza ddala nti oluwombo olulidde senga atuulawo bw'ati n'afukamira n'akulinda tavaawo era bagamba bw'omuwa nti lyako ogenda okulaba nga agaana mukulu ffe tusaavinga gwe tuzze kuweereza abeerawo kakasa nti eddagala oliridde kati bw'olaba talyako nga naawe omanya era bw'obanga bakututte mu bagaana agwe muko
ng'oli mujegajega kale n'okwata oluwombo sooka omenyeko ekifi omuwe senga sooka olye naye bw'obeera ng'oli mukalabakalaba sitwagala luwombo omuntu akuwa oluwombo oluteeka wali nomuga sitwagala luwombo tusireetere seppiki tusene mu seppiki omukungu alina olugezigezi si lugezigezi sitwagala luwombo twagala eri ennyama ng'olyamu ebirala tolya oluwombo mugasenga lutwala olutereke tujja kululya nga tuzze okukubagiza wona oba ofudde tujja kujja tulya oluwombo nga tuzze okukubagiza mu kuziikako okitegedde wona ofa tujja kujja tulya oluwombo nga toliiwo naye lutereke omuleke agende ate tunaabakolera ki balina emitima emibi tokyama omuntu alina omutima omubi naawe olina okumulaga omutima bwe gutyo mwenye oluwombo lutereke tujja tulya ng'ofudde tujja kujja tuziike tulya oluwombo olwo mwana wange oŋŋambye ekigambo ali tukugambe ki oba tumugambe ki wamma mulogo naffe tumugambe bwe muti ategee nti bano abasajja si bangu bano even naam mala okwaziina muwandiike nga bwe baziina bwamaliriza nga muzikiza atugambye ekyonoona obusiraamu ekyokuna asihiru eddogo n'olwekyo mwegendereze amaka ge muwasaamu omukyala bamuwa eddagala okuva ku lunaku olusooka najja nalyo waliwo imaamu ali awo mu Kisenyi yaŋŋamba yawasa omukyala era Masaka senga n'amuwa obuddagala buno kano bw'otuuka kakole bw'oti Sheikh najja n'amugamba tewali buzibu bikwate obuleeti najja n'akwata obulagala obwo baatuuka mu Lwera n'amugaba bujjeeyo ne babujjayo mu mmotoka ne bapaakinga ne babukasukayo kati yakafumba we yanyumiriza yali yakafumba mukyala w'emyaka oba 12 oba 17 sijjukira n'aŋŋamba naye senga yajja n'abakyalirako n'abuuza muwala we ebintu wabikolanga bwe naggamba n'amugamba nabikolanga bwe waŋŋamba nga tolaba kati bwe bufumbo obwo okunywera tolaba naye nga byagambe byakola babisuula wa babisuula mu Lwera kaakati abakyala abalugo babi nnyo akusuza ku bidagala ng'obisulako biri wansi wa mufaliso babiteeka eyo bawandiikamu erinnya lyo ne bakuteeka mu ssaako bwe bati ne bakwetolooza ennyukuta ez'Obuwarabu ne bakusiba ne bakusazaamu bati ne bakugira bwe bati ne bakugira ne bwe bati naye nga oli eyo wansi erinnya lyo ogenda okugyawo nga liri awo wakati bakuwandiikawo awo nga musulako eddagala baliteeka mu mooli baliteeka mu miryango ne basima obucupa baliteeka mu kisenge abakyala abalogo bwe batyo bwe bakola abakyala abalogo babi nnyo abaana bamwe mbasomesa eddiini ab'obuwala n'okusinga ab'obulenzi kubanga abaana ab'obuwala bwe banaategeera eddiini ensi egenda kutereera abaana ab'obuwala bwe bataategeera eddiini ensi egenda kubeera n'ebizibu bingi nnyo abo abaana ab'obuwala okiraba bakola eddogo kuva dde wano ng'ayingira obufumbo n'abeera ku ddagala n'awulira nga atemba ogenda okuwasa omukazi owokubiri ate n'anoonya eddagala eddala kati ennaku zino balina eddagala erizikiza ne likuggyako amasannyalaze naddala mu bakonje eyo ly'amaanyi nnyo balirina bw'owasa omukyalo owokubiri akulinda lwova ewuwe n'ogenda eri n'akuzikiza n'akuggyako amasannyalaze kaakati ogenda eri ng'ettaala teyaka n'okoleeza nga tewali kaaka n'okoleeza nga tewali kaaka oba obeerayo ennaku nnyo oba ssatu ye tafaayo akugera oli mukuba okomawo ng'azzaako swita ogenda okulaba ng'amataala gaaka oli bannaabe kiki ekiri mu nsi wembeera eri ettaala ezikira wembeera wano ettaala eyaka kumbe yakuzikiza alina akadagala kakateeka wano mu kaleega n'akuzikiza pa n'akatereka n'akulinda akugera oli ku bodaboda okomawo nawe kati atuuse egindi okay nazzaako swiki banne bajooga bakazi abo bajooga
ozikiza oti bazanya kifiiriza oba obeerayo wekibeerayo mu kizikiza naye nga teri masannyalaze toyaka okiraba omala kudda obukomawo n'ateekako switch alina okulinda nga omaze kukonkona ku mulyango ogende mu kinaaba okunaaba n'azizaako switch. Kakati abantu bwe batyo balina kusoma nnyo eddiini batasoma eddiini ensi eweddewo. Kyobula omubaka waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba haddu sahir ekibonerezo ekiweebwa omulogo darbatan bisayf kumutemako mutwe omulungi okunene ensi neewummula abayaayo abo darbatan bisayf genda wummule mu kabbuli ensi ekuwone era Umaru yatta abalogo mulembe gwe Umaru yatta omulogo ne basahaba abalala batta ne mukyala wa Nabbi omu yatta omulogo mukyala yali amuloga n'amutta yali muweereza we ndowooza ng'amuloga n'amutta kati obulogo bubi nnyo abalogo bangi bamaseeka bangi abalogo abagaba basoma lukuya balogo bangi abasoma lukuya nga balogo ogende waseeka n'akutuuza kasaala nga bw'oba totudde ku musaala takusomerera buli yenna omulwadde ajja okumusomera alina kumutuuzako ogwo musaala ng'omanyi oyo seeka mulogo waliwo seeka bw'oyinza okugenda nga bw'aba akusomerera alina ekifo waatunula bw'ati amaaso nga gabeerawo paka lwamala okusomerera omanyi oyo seeka mulogo akozesa ddogo. Waliwo seeka bw'oyinza okugenda nga takusomerera okujjawo ng'alina omuntu atudde awo aleeta omukyala n'amutuuza awo n'akusomerera kati amagini ne gamubuulira wano ng'omanyi oyo naye seeka mulogo. Balina obukodyo bungi bakozesa shayatini nyingi asobola okuwa akatambaala asobola okuwa akati asobola okukola ki bangi balogo kati eddogo likaafuwaza. Mbaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti man aqada uqdatan omuntu yenna wasiba ekifundikwa wanafata fiha n'akifuwamu fakad sahira aba amaze okuloga waman sahira ate omuntu bwaloga fakad kafara aba amaze okugwa mu bukaafu. Okukaafu wala olw'okusiba eddogo kati n'olwekyo toyingira puroguramu yonna eri mu ddogo kubanga eddogo likaafuwaza. Ekyokutaano alkhamisu ekyokutaano mu bikaafuwaza mani i'taqada ekiraba mani i'taqada oyo yenna abeera n'enzikiriza anna ghayra hadiyi nabiyyi sallallahu alayhi wasallama nti enkola eteri ya nabbi akmalu yesinga obujjuvu n'obutuukirivu min hadiyihi okusinga enkola ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekiwedde ekyo mani i'taqada omuntu yenna abeera n'enzikiriza anna ghayra hadiyi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nti enkola eteri ya nabbi akmalu yesinga obujjuvu n'obutuufu min hadiyihi okusinga enkola ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam au oba anna hukuma ghayrihi nti okulamula okutali kwa nabbi ahsanu kwe kusinga obulungi min hukmihi okusinga okulamula kwa nabbi kalladhina yufaddiluna hukuma at-tawaghit ekyokulabirako ng'abo abasukkulumya okulamula kw'ebyo bye bakkirizaamu ebitali Allah basamize mukulu wa kika balubaale ennamula ezawukaana obusiraamu ezo nabazina hukuma at-tawaghit okulamula kw'abantu kw'ekintu abantu kye bakkirizaamu ekitali Allah ekitali kya busiraamu. Sheikh yagamba nti fahuwa kafiru omuntu oyo abeera mukaafu. Alwa abeera n'enzikiriza egamba nti enkola eteri ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yennungi era yentuufu yetuukiridde okusinga enkola yaani ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oba omuntu n'abeera n'endowooza ega nti okulamula okutali kwa nabbi kwe kusinga obulungi okusinga okulamula kwani kwa nabbi Muhammad fahuwa kafiru omuntu oyo aba akaafuwadde. Ng'aluwa kalladhina yufaddiluna hukuma at-tawaghit ng'abo abasukkulumya okulamula okw'abasamize okw'abakulu b'ebika okw'amateeka agawukaana eddiini ala hukmihi ne bakusukkulumya kukulamula kwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyo nakyo kikaafuwaza. Okitegedde bulungi? Okiwandiise bulungi gwe abadde tawandiika mu Warabu ng'okiwandiika mu lulimi lwo okiwandiise?
nkiddemu omuntu yenna abeera n'enzikiriza mani etakada omuntu yenna abeera n'enzikiriza enzikiriza ye ng'egamba etya anna ghayra hadiyi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nti enkola eteri ya nabbi omuntu oyo yenna abeera n'enzikiriza egamba nti enkola eteri ya nabbi akmalu yesinga obujjuvu yesinga okuba entuufu min hadihi okusinga enkola ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam au oba anna hukuma ghayrihi oba omuntu ng'alaba nti okulamula okutali kwa nabbi ahsanu kwe kusinga obulungi min hukumihi okusinga okulamula kwani kwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kino kyakulabirako ekiri wakati wano fahuwa kafiru omuntu oyo abeera mukaafu kankuwa ekyokulabirako ekyangu ennyo otegeere kiki kye tugamba ti omuntu yenna bw'abeera nga bamuteereddewo ebintu bibiri okiraba kankuwa ekyokulabirako mbaka sallallahu alaihi wasallama senga atugamba nti nno ffe mu Busiraamu tugaanibwa nabbi yagaana okuwasa omuwala n'owasa ne ssengaawe tuli ffenna okuwasa omuwala n'owasa naani ne ssengaawe kati senga wabeerawo tribe yonna yo neegamba nti bw'oba owasizza omuwala okkirizibwa okuwasa ne ssengaawe olaba oli n'alondawo kiruwa n'alondawo ekya tribe kyegamba n'agamba nti kuno okulamula okwakkiriza okuwasa omuwala ne ssengaawe kwe kusinga obuki obulungi okusinga okulamula kwa nabbi kankuwa ekyokulabirako ffe mu Busiraamu Allah yatugaana okuwasa abawala abooluganda ababiri n'obawasa omulundi ogwo kati ate waliwo tribes nyingi nga bakikkiriza bagamba osobola okuwasa abooluganda bameka ababiri oba mukitegeera kati oli n'agamba nti nze ngenda n'ekya tribe yaffe kyekola ki kyegamba kubanga bo balaba kyekisinga okuba ekirungi emaali esigalemu eyo famire emaali teyawukana abooluganda bwe bazaala musajja omu emaali ebeera awo mu famire yaabwe nga tevaawo kankuwa ekyokulabirako ekirala omubaka alayhi salatu wassalamu yatugamba yatukkiriza okukola ki okuliisa ddyo yatulagira okuliisa ddyo nga tugenda okulya emmere tuliise ddyo era n'atugaana okuliisa kkono kati oli najjaawo oluzungu naga nedda oli waddembe okukwata akambe n'osazisa ddyo n'oliisa ki kkono osazisa ddyo woti ate bw'onooba osazisa ddyo ate bw'oliisa bijja kutawanya kwata bwoti osale bwoti ogire bwoti okole ki oliise ddyo kati mutuufu oli agenda okulaba nga mutu oliise kkono agenda okulaba nga bali bibagamba birabika byebikola ki byebisinga okubeera ebirungi mbaka sallallahu alaihi wasallama yatugamba oba oyingira mu muzikiti soosaayo ddyo ojagawo no problem osobola okusoosaayo ki kono mbaka sallallahu alaihi wasallama agamba ayina ennamula nnyingi nnyo zeyajja atulamulako subhanallah naye nga ebyobuwangwa ab'ebyennono bo bazigaana kankuwa ekyokulabirako ekirala abagisu omuvubuka bagenda omusala embalu bamusalira mu lujjudde ng'agize bw'ati ensi yonna emukola ki emulaba era ne bamutenda obuzira kati ate nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba la yanzuru rajulu ila awrati rajuli bannanga omusajja tatunuuliranga obwerere bwa musajja munne okiraba nabbi agaanyi kati oli n'agamba shya kati ate ffe kalica yaffe egamba olina okubeerawo n'olaga omutima nsi yonna nekakasa nti
oli kabedwa oli kanyama oli muzira oli musajja w'amaanyi ate tugaba bya nabbi n'alaba okulamula okw'abagisu kwe kusinga obulungi okusinga okulamula okwani okwa nabbi okitegedde kyekino nti omuntu yenna mani itakada abira n'enzikiriza anna ghayra hadihi nabiyyi nti enkola eteri ya nabbi sallallahu alaihi wasallam akmalu yesinga obujjuvu min hadihi okusinga enkola ya nabbi awo oba n'abeera n'endaba anna hukuma ghayrihi nti okulamula okw'omulala atali nabbi ahsanu kwe kusinga obulungi min hukmihi okusinga okulamula kwani kwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalladhina ngabo yufadhiluna hukma at-tawaghiti abasukkulumya okulamula kwa lubaale kw'abakulu b'ebika kw'abasamize ala hukumihi ne bakusukkulumya kulamula kwa nabbi fahuwa kafiru oyo aba akafuwadde alina enzikiriza eyo yonna ng'alaba okulamula okwa nabbi sallallahu alaihi wasallam akukola ki ku bulamu tuufu olaba ensi ekyuka akati ebyo byogamba mbu abantu omubbi bamutemeko omukono biina engeri gye birabikamu obubi biina engeri gye bitulabisanga abatujju abasiraamu bajja gamba tuli batujju so ng'ate omubbi okumutemako omukono kyekisinga okuba ekirungi abatagenda kuddayo kukola fujjo kubanga bamutemako omukono yeegendereza omukono gwe ogusigadde si kulwa nagwo gugenda taddayo kubbabba kubanga amanyi waddiramu okubba n'omukono omulala gukola ki nga gugenda era singa ababbi baali babatemako emikono okubba kwali badde kukendeera era ensi ezikozesa sharia ogenda kulaba nga zirina emirembe bwogenda mu imarati emmotoka zipaakinga ku street were kukubawo tewali agigambako tewali ajjako kataano tewali agijjakoki fiddawo twabeeranga mu imarati 2022 awo wonna 24 ng'emmotoka muzipaakinga lwakuna olwokuna akawungeezi weekend lwetandika nga mupaakinga emmotoka ku makubo awo wonna ku makubo gonna gajjula emmotoka muzijjawo lwa 6 ku makya omukaaga ne zibeerawo olwokutaano ne zisiibawo zibeerawo olwokuna ne zisulawo olwokutaano ne zibeerawo lwonna olunaku ne zisulawo bazijjawo ku makya nga n'abalala bava e Saudiya ne bajja ne bakyakala abalala bava e Bahrain abalala bava e Oman abalala bava nga mu nsi ez'enjawulo ne bajja mu Imarati ne bajja ne bakyakala ne baddayo ku lw'omukaaga batuwali abagambyeko teri abba kataala okitegeera naye wano ne muzipaakinga ku kkubo mufuna n'ababbi abayiga ku olwo zonna baziresebwe bati mashallah naye kanneetwalira ettaala naye kanneetwalira omupiira gw'emmotoka zonna muzisanga baaziggyeko n'emipiira ne muzirekawo bazibba ne Saudiya bwekitebwe kiri mamlaka Arabia Saudiya ebintu byonna bibeeraawo lwaki ensi bakwatako ngobbye kono okiraba kati weegendereza tumala gabba bintu by'abantu bajja kukutemako omuki omukono omuntu watta omuntu ne bamutta senga abatta abantu bakendera dda twamini yabakubanga batugambini yabakubanga nga bakuteeka wali ku fire squad sio na wabye kuja hapa abakuteeka wali ng'ogenda wassa omuntu kuja hapa ng'ogenda abantu balekerawo okutta bannaabwe olaba ennamula ya Qur'ani ku bano babayita bakutwa ottariki abateega abantu mu makubo ne babatta ne babakuba ne babajjako ebintu byabwe ne babanyagulula ennamula yaabwe mu busiraamu kubatta abo bakuba ebiyinja omuntu ne bamukuba ejjinja lya minzaani ne bamutta olumukwalawo pa jangu tukubuulire ne bamutwala wali wamukubye ejjinja namukubye ejjinja abagamba genda wali otandika okusima kabuliyo nga tetunnakutta ng'atandika n'ogisima nga bamumaliriza abakuba abantu ebiyinja bakendeera kasaba bamanya nti bamukwatako kabuli bakukwatako kabuli bakendeera gazina gagenda mu kabuli lwaleero kanindeko bannange nga abakuba ebiyinja bakendeera abo batega abantu abo ne babakuba olina akuyingira mu nnyumba n'akutemula naawe bakuba abantu ebiyinja ne babatuka ne babajjako bodaboda abo bonna bonna okulamula kwabo kuttibwa ati singa eyo hukumu gye bayita ne Uganda bodaboda z'abantu
bali besenga awo ani agikwatako kamera ekulabe bulabe bweti bagandi kale besidikire baba kuteekayo so okulamula okw'obusiraamu kwe kuyinza okutereeza ensi eno era kyobalaba ensi ezirimu ennambula y'obusiraamu zezisinga okubeeramu emirembe olwawo okusinga nebibambulira ng'ebigwa mu Uganda n'ensi endala ez'ekikaafu buli kadde n'olwekyo assaadisu ekyomukaaga min nawaqidhi l-islaami mu bitta obusiraamu man abgada shay'a ekino kikulu nnyo man abgada shay'a oyenna man abgada oyenna asunguwalira man abgada oyenna asunguwalira shay'an ekintu kyonna mimma jaa bihi rasulu sallallahu alaihi wasallama nga kirimu ebyo nabbi byajja nabyo walaw amila bihi ne bw'aba akikoleddeko kafara ijma'an akaafuwala abamanyi bonna bakyegattako oba okawuliddeako omuntu yenna asunguwalira ekintu omuntu yenna man abgada oyo yenna asunguwalira shay'an ekintu kyonna mimma jaa bihi rasul nga kirimu ebyo nabbi byajja nabyo walaw amila bihi ne bw'aba kale akikoleddeko kafara ijmaa akaafuwala abamanyi bonna bagattako ekyo waddaliilu dhalika n'obujulizi ku kyo qawluhu ta'ala Allah yagamba dhalika ekyo kiri bwe kityo biannahum karihu kubanga baatamwa ma anzala Allahu ebyo Allah biyassa fa ahbata a'malahum Allah naye n'asazaamu emirimu gyabwe okitegedde ekyo nkuddemu nkunyonyole man abgada shay'a oyo yenna asunguwalira ekintu kyonna mimma jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam nga naye nga kyasunguwalidde kirimu ebyo nabbi byeyakola ki byajja nabyo kafara walaw amila bihi ne bw'aba akikoleddeko kale kafara akaafuwala ijma'an amanyi bonna bakyegattako omuntu asobola okuba ng'ayina ekintu nga kiri mu bintu mubaka alayhi salatu wassalamu byeyajja nabyo naye nga mu butuufu asunguwalira ekintu ekyo ne bw'aba akikoleddeko akola ki akaafuwala abantu bangi nze ntera nnyo okubawulira nga beeyogeza ebigambo bannange ebintu byaffe ebyekisiraamu olumu bikusobera bannange tomubawulira ebintu byaffe ebyekisiraamu banne olumu nabyo bikusobera bannaffe bali bwe batusingiraawo bannaffe bali bwe bakola ki bwe batusingira Allahu akbar Allah tabaraka wa taala atulagira okuziika omuntu nga ya afiiriddewo ne bamuziikirawo zibannanga ebintu by'abasiraamu byantama omuntu n'afa ne bamuziikirawo n'atasulako mu nnyumba ye omusajja omukulu ne bamuziika nga gundi masikiini ng'akaana akato n'atasula kwadde mu nnyumba ze ekyo kinyitamye ebintu by'obusiraamu omuwulire oyo omusajja ayogera ebyo oba omukazi kye kimutamya ebintu byaki ebyo ebintu balizika n'abantu abalamu omuntu ayinza okuba aziriseemu buzirisaawo ne mujja mumuziikirawo bwe mumulekawo olunaku lumu aba agenda kukola ki ennyumba ye ezimbira ne mutamukiriza addo gisulamu nze kyo kintamya ebintu by'abasiraamu omunda bwagamba senga nakimanyirawo nze saalifumbiddwa mu basiraamu tokiwulira senga nze nakimanyirawo ne saalifumbiddwa mu basiraamu nze senga nakimanyirawo saali wadde mwana wange basiraamu kubanga ebyo bintu byekisiraamu bannange abantu beeyogeza ebigambo ebyo nga bivumirira eddiini naye nga nabbi sallama ayogedde kyekyeddiini yaffe naye ng'oli akitamwa awulira tayagala kukyogerako awulira kimuyisa bubi waliwo n'awalala abantu bwe basinga okuyombera mu ekisiibo kinaatera okutandika oli nagamba kakati ekisiibo kyammwe mukitandika ddi tuli awo
tuyinza okuba ab'olwokubiri oba olwokusatu ebintu byaffe tobimanyi ebyekisiraamu tuyinza okuba ab'olwokubiri aba olwokusatu temubawulira ebyaffe tobimanyi tebiri kiriya gwe toli kiriya hagisula ogamba oti ebintu bya nabbi tebiri kiriya gwe toli kiriya ogamba mbu ebyaffe tebiri kiriya kaakati munnange tuba tuli awo nga tusiiba ng'era tutuuka ne mu kusiibulukuka kakati kusiibuluka haji musiibuluka ddi tuli awo tuyinza okuba olwokutaano oba olwomukaaga tuli awo ebyaffe nti tobimanyi obulabe ebyabalinzi ebinsanyusa 25 omuntu n'atereka ssente ze nga bukyali kaakati munnange balina akamuudu ke beeteekateekamu oluusi enkuba ku kiro ekya 28 esobola okutonya netusiiba olwa 29 kati ne baga nti enkuba yatonye gujja kubeerayo kati bagenda okulaba ssaawa ziweze 1 2 mpaka omwezi tegubonese ate ebintu byaffe bintamirako awo bitwasiba 29 ne kati 29 tetusobola kuba kujjuza 3 balimba kati ng'alusiiba naye ng'akola ki ng'ayomba ng'akolima ng'awuli ayagala kwetuga olunaku olwo ayagala kwetuga munnange omuntu bw'atyo takumanyawo alinda ensha ne etusiiba olwasatu ne luggwa omwezi ne guboneka nti saala idi kati ku lunaku lwa idi n'ayita mukwano gwe namugaa jangu hagisula omwezi ogwo gwa lunaku lumu ogwo abo abasajja batusiibisa olunaku olw'obwerere ogwo omwezi gwaboneka jjo ogwo ogulaba mukulu bwe guti ogwo omwezi gugwo mukulu wamma ogwo gwa lunaku lumu ogwo ebisajja byantabula dda batusiibisa olunaku nga ramazaani yaggwako dda ogwo si gwa lunaku lumu omulaba omusajja oyo tasobola kubanga obusiraamu abwagala kati oyo agwa wano man abgada shay'a oyo yenna asunguwalira ekintu mimma jaa bihi rasul nga kirimu ebyo nabbi byeyakola ki byeyajja nabyo walau amila bihi ne bw'aba akikoleddeko kafara era akola ki kubanga akikoledde ku buwaze ijmaan akafara kujjaho ng'akoze tawba n'asaba Allah omusonyiwa kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam byeyajja nabyo tolina kubisunguwalira tolina kubinyiigira olina bikkiriza abakkiriza bagamba nga sami'na wa ata'na tuwulidde era tugonze Allah yagaa nti wama kaana limumini tekikkirizibwa ku mukkiriza yenna wama kaana limumini tekibeerangayo ku mukkiriza yenna wala mu'mina wadde omukkiriza omukyala idha qada Allahu wama kaana limumini wala mu'mina idha qada Allahu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim tewali muntu akkirizibwa kuddayo kuwandaba ya Allah baba alina kyasazeewo waman ya'si llaha wa rasulahu faqad dhalla dalalan ba'ida oyo nalijemera Allah n'omubaka agenda kuba yabula olubula lwewala Allah asazeewo nabbi yatubulira sallallahu alaihi wasallam n'atugamba ash-shahru omwezi 29 gubeera na au 29 gubeera ennaku 29 fa in gumma alaykum bwe guba gubikkiriza ne mutagulaba fa atimmu 30 mujuze ennaku 40 asatu kaya ate gwogambe ebyaffe tebirikkiriya nabbi yayogedde ekigambo kirikkiriya omwezi guba ennaku 29 bwe guba gubikkiriza ne mutagulaba si musango gwammwe mujuze ennaku 30 era basahaba bwe batyo baakolanga olaba nabbi sallallahu omwezi gusobola okuboneka nga waali Allah n'atamugamba nti gyeguli kati fulu abasigadde gwaboneka ku mulimu gwa nabbi ng'omwezi ne guboneka Allah n'atamugamba lwaki eddiini yaffe esigale nga bwetu bweyina okutambula si ffe twesalirawo kati olwaliro bwe nkubuuza onoofadde omanyi kati n'okuboneka kw'omwezi bwetu bwe kuli tekuli mikono gyaffe si ffe tubonesa omwezi Allah yakola ki yabonesa omwezi kati lwaki gombuuza munaalangirira diidi era ffe abawalimu seka ekisiibo kyadde nakati nnako ku ssimu eyambuzza mbuulira exactly date eza Ramadan ejja nagambye no sinalabye muddamu kati nze mubuulire ki kati ye bwemubuulira exactly date ey'okufaako yaddi asobola okumbulira kati n'okuboneka kw'omwezi kuli mikono gyani gya Allah tomala budde teweekooya eno eddiini nyangu tonakuwaja tonyiigirira ddiini yo tonyiigira busiraamu bwo eswala waliwo abazisaala naye nga abazitamwa ebyo byokufuna wuzu bino bannange nabyo bimmalako emirembe wuzu ne zifuuka wuzu wuzu nga emutawaanya
tayagala kufuna uzu ayagala kusaala nga bakatuliki okya woba mu toilet bw'oyingira ekereziya ani akubuuza bw'olina uzu bw'olina janaba teri bya janaba oyingira buyingizi okitega sibuli yali gundi yali pasita akubuulire baba n'abajanaba banaaba wamma woba ku janaba oyingira kereziya genda osabe kitega teri yagambako kati idan ebyaffe si bwe bitobe biri jama ebyaffe buli wamu waliwo etteeka buli wamu waliwo etteeka buli wamu waliwo etteeka buli kintu kyonna tekirinako etteeka mu busiraamu ekyo kyekyawula eddiini yaffe ku byabalala ekyo kyekyawula eddiini y'abasiraamu ku byabalala buli wantu wonna tulinawo etteeka tetulina kye tukolanga nze bwe ndaba ng'olaba nti nze nkolanga bwe ndaba tekiriyo yingira mu nnyumba waliwo edduwa ofuluma mu nnyumba waliwo edduwa ogenda kulya waliwo edduwa ogenda kwebaka waliwo edduwa ofunye olugoye olupyogera ku lwambala waliwo edduwa ogenda kulinnya mu mmotoka waliwo edduwa buli kintu kyonna kiriko okusaba kyobola omusajja omuwira yatuuka n'abuuza sahabi namu munnaddu wammwe yabayigiriza buli kintu kyonna n'atuuka n'obayigiriza bye mwogera nga mugenda mu toilet n'amugaa naam ffe nnabbi waffe yatuyigiriza buli kintu kyonna buli kintu kyonna kirina enjigiriza covid azze nabbi ya sallama yayogera dda ekibambulira bwe kigwa mu nsi nga mulimu abalimu oba mu kitundu nga mulimu abali mu kitundu ekyo tebava ate atali wa mu kitundu ekyo aba tannayingira toyingira laba ye kalantiini yennyini nabbi bwe muwuliranga obulwadde obukwata abantu ne bubatta obw'ekirindi ng'obudde buli mu kitundu toyigendayo ate n'abaliyo tebakola ki tebavaayo buli kintu kyonna kyoyagala solution yakyo jja kisinganga mu busiraamu mweri lwaki mu busiraamu mweri kubanga amateeka agafuga ensi eno ebeere bulungi gava wa Allah yagayisa ku nabbi ensi etambule bulungi oba okitegeera yensonga ki kati eddiini y'obusiraamu yerina okubeezaawo abantu obulungi ku bukulembeze yayogera dda ku by'obukulembeze ku family issues eddiini yogera ku family issues kusoma obusiraamu bwogera ku kusoma siyaasa duniyawiya ebyenfuga ebyensi ebyenfuga eby'obusiraamu buli kintu kyonna ettaka buli kintu kyonna kiriko egundi kati olaba abazungu olwaleero bo gye batuuse no bane Uganda kizze ozimba ennyumba yo ng'eno bw'ogizimba w'omala ogizimba kati efuleeyo ey'okubiri ng'ate awo otundawo okudda waggulu ng'omulala omuguzaawo nga naye asimba yeeyongerayo ate naye bwe yeeyongerayo nga naye atunda awaddako mpambu meka poloti eri waggulu nga naye amuguza poloti eri awo ki waggulu ekkubo lyange erirudda waawa amadaala ago lyekkubo lya ekutuuseeyo yeri poloti yo kati musisi bwajja n'agisena poloti yange neegwa poloti yange bwevaawo nkola ntya okiraba kati obusiraamu ebyo tebwabikkiriza Imaamu Shafii yagamba man malaka arda omuntu bw'abanga ye nannyini ttaka poloti yiika hafu yiika malaka ma fawqaha wa ma tahtaha waggulu nkwambuka wawe ne wansi mukukka wawe laba ennamula y'obusiraamu bw'oba ne poloti ya 5 ku 10 oyina 5 ku 10 paka waggulu oyina 5 ku 10 paka ne wansi kukiraba ennamula y'obusiraamu yejjawo enkayana naye gwe sebo omuntu omuguze waggulu musisajje ayugumye poloti ya gitwale asigale mu bbanga kati ebyo obusiraamu tebubikkiriza tebukkiriza kutunda bbanga tebukkiriza kutunda mpewo ennamula y'obusiraamu eri mu kutunda n'okugula okulungamya okukyasinza okubeera okulungi okulungamya okwoba ebusika okusinga okubulungi buli kintu kyonna ensinza ennungi byonna ogera bisiŋŋaana mu busiraamu okufumbirana okuli mu mateeka amatuufu okwawukana okuli mu mateeka amatuufu buli kintu yonna amateeka agalina okutambuza ensi eno obulungi galina kuva wa Allah
kubanga Allah yenanyini ki yenanyini nseno so ebyo bisatu obujulizi dhalika ekyo kiriwo ekityo dhalika kiriwo ekityo ekyokuba nti akaafuwala biannahum kubanga abantu abo kubanga bo karihu batamwa ma anzala Allahu ebyo Allah biyassa batamwa amateeka ga Allah ge yassa fa ahbata a'malahum Allah naye n'asazaamu emirimu gyabwe bwe batamwa Allah byassizza ku nabbi nawo Allah kyeyabakolera n'asazaamu ki emirimu gyabwe obusiraamu bwabwe Allah n'abusazaamu Allah n'abalangirirako obukaafu kubanga batamwa eddiini bye yajja nabyo ebituufu tukomaawo tumaleyo ekyomusanvu oba tukomaawo tumaleyo ekyomusanvu tayib ekyomusanvu assaabi'u ekyomusanvu mu bikaafuwaza man istahza'a bishay'i man istahza'a soma mutulire man istahza'a man istahza'a bishay'i min dinillah aw thawabihi أو إيقابه كفر إجماعا من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو إيقابه كفر إجماعا man istahza'a kitegeeza ki omuntu yenna ajereegerera okiwulidde ekyo ajeeja omuntu yenna ajeeja ajereegerera bishay'in ekintu kyonna min diinillah naye nga kiri mu ddiini ya Allah aw thawabihi oba mu mpeera ze aw iqaabihi oba mu bibonerezo bye oba mu kibonerezo bya Allah kafara akaafuwala ijma'an abantu bonna abamanyi bakyegattako nziramu man istahza'a oyo yenna ajereegerera oba ajeeja bishay'in ekintu kyonna min diinillah nga kiri mu ddiini ya Allah n'akijereegerera ajeeja aw thawabihi oba mu mpeera ze aw iqaabihi oba mu bibonerezo bye kafara akaafuwala abamanyi bonna bakyegattako okitegedde obujulizi ku kyo okujereegerera ekintu kyonna aw iqaabihi kiva mu iqaabu kibonerezo naye hawe yeriko eya idaafa ekifuula ebingi ne bifuuka oba aw iqaabihi oba mu bibonerezo bye kubanga al mufrada idha udhifa ya ummu abamanyi bannahu bwe bagamba ekintu ekibadde ekimu bwe bakyongerako kiba kifuuse kingi wa in ta'uddu ni'matallahi ni'ma kiri mufrada naye kasita kyongeddeko ni'matallahi ne bifuuka byengera bya Allah kiba tekikyali kimu olwa idaafa eyegenzeeko kati agamba man istahza'a bishay'in omuntu yenna ajereegerera bishay'in ekintu kyonna tuli ffenna nga kiri mu ki asitami wano waggulu nengere bulungi ayeebase wensitama waggulu mba nengera bulungi akoze eki oyo akola ki waawo oyo yavudde naye lugendo oba wa muno waji yavudde wa
yavudde Kanungu najja yebaka tule Kampala olowooza tulo twe Kampala n'otwe Kanungu tulina enjawulo leka naawe jama oba otukoze bubi ojja ofutize otulo wano otuyiweko omubiri ng'ovudde Kanungu oba okoze bubi tojja kuyiikiriza tulo twe Kampala tuleke jama otulo tuviireko ddala toyiikiriza tulo twe Kampala otwagaza soma busomi wandiike osigale ne wali okwate Qur'an okyali mwana muto bakwase Qur'an bane abalina abaana bato bakwase Qur'an naddala mu abalina abawali mukati mulwaneeko abaana bammwe basome Qur'an nga baana bato mulwane mu abawali mu abaana batwale bonna bakwasa Qur'an omwana bwakwata Qur'an nga muto ebisigadde byonna Allah bimuggulirawo tewali kimulema kasa akwata Qur'an nga mwana muto ebisigadde byonna Allah jabbimuwa ebirala jabbisoma byonna jabbisanga just Qur'an mwaka gumu bebiri omwana aba agimazeeko yonna ng'agimazeeko ng'agikutte so abaana mbateeke bakwate Qur'an so man istahzaa bishay'i omuntu agireegerera ekintu kyonna oba ajeeja ekintu kyonna min diini lla nga kiri mu ddiini ya Allah aw thawabihi oba mu mpeera ze aw iqaabihi oba mu bibonerezo bye kafara akafuwala ijma'an amanyi bonna bakyegattako ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi yali agenda mu lutalo kakati ne wabaawo basahaba nga batambula ne wabaawo omu mu bo n'anyumya ebigambo ebyali bigireegerera omubaka sallallahu alaihi wasallam n'agamba ma ra'aytu mithla qurra'ina haula naganze sirabanga abasomi nga bano abaffe ategeeza nabbi abayigirize nga bano abaffe sibalabangako awo sa'abutuna balina embuto ngazi mbuto zaabwe ngazi nnyo wa ajibuna inda liqa ate batiitiizi nnyo bwe bituuka mu kusisinkana omulabe kiyali ategeeza nti baagala nnyo okulya ate bwe bituuka okugabana be basooka naye bwe bituuka kugenda okulwana tebalwana kati sahabi bwe yakiwulira n'agenda ewa nabbi n'amugamba ya rasulallah omusajja ayogedde bw'ati yamugamba n'omugamba tanaba kuva n'amugamba sirika oli munnanfuusi ngenda kugamba nabbi by'oyogedde agenda otuuka ewa nabbi nga aya yassedda eno aya yali yassedda agenda otuukayo wakad sabakathu l-aya nga aya yatuuse edda ku nabbi nga ye tanaba kutuuka nga aya egamba etya kuli bagambe abillahi ku Allah wa ayatihi n'amateeka ge wa rasulihi n'omubaka we kuntum tastahzi'un kwe mubadde mujereegerera kwe mubadde musaagira la ta'taziru temwewozaako la ta'taziru temwewozaako nunu nteriwo la ta'taziru temwewozaako kadi kafartum mumaze okukaafuwala baada imanikum oluvannyuma lw'okuba nga mubadde bakkiriza Allah n'abafulumyamu mu busiraamu weewunya Allah teyagamba nti kadi kafartum baada islamikum mumaze okukaafuwala oluvannyuma lw'obusiraamu bwammwe yabajja ku ddala lya bukkiriza kigeze ddala lyabwe lyali nali waggulu na kadi kafartum baada imanikum mukaafuwadde oluvannyuma lw'obukkiriza bwe mubadde nabo n'abayisaawo ku busiraamu n'abakasukayo eri mu bashiriku yabajja ku bukkiriza waggulu eddala eryokubiri n'abayisaawo obutereevu ku by'obusiraamu n'abakasukayo eri mu bamatayo omusajja eyayogera ekigambo ekyo eyali anyumyeyo emboozi yajja awali nabbi sallallahu alaihi wasallam sahabi anyumye agamba namulaba nga addukira wansi w'ensolo ya nabbi ng'agenda akwata emiguwa gyayo bw'ati enkoba ng'agamba ya rasulallah mbadde twogera bwogezi mboozi kunyumyamu emboozi etambuza olugendo nga nabbi amuddamu ekigambo kimu la ta'taziru temwewozaako kadi kafartum baada imanikum mukaafuwadde oluvannyuma lw'obukkiriza bwammwe nadduka sahabi ga ndaba ng'enfuufu emukuba bw'eti ensolo emaasula amayinya agagenda gamukuba n'okumukuba ng'amugamba ya rasulallah mbadde tusaaga just mboozi ya lugendo nga nabbi amugamba kul abillah ku Allah wa rasulihi nomba kul abillah ku Allah wa ayatihi n'amateeka ge wa rasulihi nombaka kuntum tastahzi'un bimbadde mujegerako muzanyirako la ta'taziru temwewozaako tewali excuse tewali kyoyogera kikusonyisa kadi kafarutum baada imanikum mukaafuwadde oluvannyuma lw'obukkiriza bwammwe
ekyo kikulaga nti amateeka ga Allah kino kikulu nnyo buli musiraamu akitegeere. Etteeka lya Allah ne weribeera nga tonnaba dditeeka mu nkola, sunna ya nabbi bw'oba tonnagiteeka mu nkola, tojerega bagikola. Tojerega bakola ki? Obuzibu gwe bw'olina tolina ajja kukubbirako nti okaafuwadde. Oba okitegedde? Ojja kukola byonna eby'obusiraamu, osiibe, okole ki, naye nga baakugoba dda wakaafuwala. Bwe buzibu bwe tulina ffe. Basahaba babagambanga aya nekka nti oyo mukaafu, oyo munnanfuusi. Naye ffe tewali akubuulira. Ojja kujerega abali ku sunna, obajerege, obavumirire, obakkakkanye. Allah ayogere ekigambo nti oyo mugobye mu basiraamu. Kyobola omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba nti wa inna al-abda omuddu la yatakallamu bikalimati, asobola okwogera ekigambo min sakhati llahi, naye nga kiri mu bigambo ebinyiiza Allah. Ekigambo ekyo kyayogedde yahwi biha fi naari jahannama 70 khalifa, ne kimusuula mu muliro jahannama ebbanga omuntu lyatambulira emyaka 7. Nabbi yagamba kalima, asobola okwogera kiki? Kigambo ekyo naye nga kiri mu bigambo ebinyiiza Allah, ne kikusuula mu muliro ebbanga omuntu lyatambulira emyaka 7. Gwe noonya omusajja ow'emyaka 7, emyaka egyo gy'alina nga gwokkirira mu muliro jahannama okkirira. Tobayaga jerega ddiini, tojeregeranga ddiini. Kyotosobodde kukola kiveeko. Toyogera kigambo kibi ku ddiini, togivumirira, togikkakkanya. Olaba sahabi anyumya, ndooza Abi Hurayra bwe mbaseerabidde. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabanyumiza omusajja, yalina mukwano gwe ng'akola amazambi. Nabbi yamunyumya, yalimu abo abaasooka, ng'akola amazambi. Kaakati ng'amubuulirira paka olunaku olumu lwe yagamba, naye ggwe amazambi oyitiriza amazambi, Allah tagenda kusonyiwa. Kati Allah n'agamba man yataala alayya, aniyo yandayira alla aghfira li fulani, ndisigenda kusonyiwa gundi. Aniyo yalayira ndisigenda kumusonyiwa. Qad ghafartu lahu, oyo musonyiye, wa ahbabtu amalaka, ate gwe egijo gyonna ngisazizza. Ono yali mutya Allah munnaddiini ng'akola buli mulimu omulungi, naye ng'oli munnaakola alinamu obunafu, naye ng'akola ebibi olumu ne biyitirira. Kati olumu yakolayo ne kisukka n'amugamba gwe Allah tagenda kusonyiwa. Allah n'amugamba musonyiye, gwe ate ejjo ngisazizza. Abi Hurayra buli lwe yanyumyanga hadisi eyo yagyongerangako kino ekigambo ng'agamba takallama bikalimati, omusajja yayogera ekigambo aw baqat lahu duniyahu wa akhiratahu, ne kimwononera ensi ye n'enkomerero ye. Just kigambo kyenjagadde mu hadisi. Abi Hurayra nti yayogera ekigambo ne kimwononera edduniya ye n'enkomerero ye. Kati tomala kwogera kigambo ku ddiini, abo ab'obulevulevu, abatema empale eziri mavivi, bonna balinga obuwala obutabatuuka, ayambadde obugoye bw'obwana abato. Yaki tovumirira abo b'obulevulevu abo ze bantama buliji, abo ndaba bali embizi enjeru bagiriisa fooko, abatasoma dduwa, abo si ba la ilaha illa Allah. Lwaki oyogera ebyo ebigambo? Takallama bikalimati, yayogera ekigambo aw baqat lahu duniyahu wa akhiratahu, ne kimwononera ensi ye n'enkomerero ye. Tovuma bantu, kababeere bamuzeeyi tobavuma, basabire Allah abalungamye. Muntu akweyisa engoye talina kirevu, asomeddwa, leka kumuvuma buvumi, leka kumuyita hajati sula, bakuwa amahale. Leka kumukwata ku kirevu olire nga tekiriiko hajati Amina, bakuwa amahale. Totawaana n'ebyo, toyogera ebyo ku baganda bo. Bagamba edda abavuka bwe batyo bagambanga ng'alaba omusajja asaze ekiremu ng'agenda amukuba hajati Amina, bakuwa amahale ng'agamba musajja munne. Tomugamba bw'otyo, mubuulire bulungi bwa kukuza kirevu, naye tomugamba bw'otyo.
tomugamba nti hajati sulamina bakuwa mahale nedda tomugamba bwotyo tomugamba bwotyo mugambe ebigambo ebirungi ebiri ku sunna nabbi byagamba ku kukendeeza engoye mugambe ebigambo ebirungi ebiri nabbi byagamba kulekako ekirevu omusajja okiraba seeka waffe yakafa Allah tabaraka wataala amusaasire sheekh enkata twamuziise jjo Allah asaasire omusajja oyo akatambireke nasembeyo okulaba yabadde ayogera ku bulungi bw'ekirevu nagamba kino ekirevu kino Allah kyeyatuwa kino ekirevu abasajja kyeyatuwa Allah kyeyatuwa sheekh yagambye kino ekirevu network aga ekirevu kirimu network nange mpulira abantu bajja bakyogerako network ne bagamba omusajja bw'asalako ekirevu network evaako nnyo evaako nnyo naye bw'okirekako network n'agamba genda mu Afghanistan Pakistan awo abasajja abalina ebirevu network zaabwe zikola emirongooti giba waggulu giti mirongooti myamyansa waggulu n'ennyonyi tesobola gitomera giba gimyamyansa waggulu era ennyonyi eyita walala ng'eraba ettaala emyamyansa ogwo mulongooti mulamu yagaye eno netiwaaka okitegedde mubireke netiwaaka zikole ki zaake zibeere ennamu emirongooti gisike Airtel gisike MTN gisike gondi Walidi emirongooti gyonna gisike ekyo ekigambo Sheikh yakisomesezza ng'agenda kufa ebimu ku bigambo bye yatusomesezza nze gye akatambirike nasembeyo okulaba yadde ayogera ekyo okiraba so network nayo gitegedde kakati so tojerega kintu kya ddiini omuntu waba alina sunna gy'akoze nga gwe tunabagikola tomujerega gamba nsabirako Allah nange inshallah nja kutereeza bwotyo nitomugamba nti omujerege bujerezi lala musabire Allah nga eno sunna erimu obulungi sunna eno gikole neno sunna gikole ate abazikola n'abatazikola tebabavumirira kubanga waliwo ate abatazikolera nga babavumirira waliwo Sheikh mukwano gwange yali awantu nga atudde ne bayisaawo maiti bwe baba bayisaawo maiti bagenda tebagamba la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadun rasulullah kakati basajja bakulu baali awo omu n'agamba muni owaye bano nga teboogera la ilaha illallah ono n'amuddamu abo tubamanyi abo si ba la ilaha illallah gwe ekyo ekigambo manyi kyekitegeeza abo si baki abo si bala bwe baba si ba la ilaha illallah baawa gwoba oyogedde ekigambo nga tomanyi ekikoma naye nga kigambo kinene bw'okivvuunula abo si ba la ilaha illallah baki bennemirembe berubaga baawa abatali ba la ilaha illallah imma bennamirembe berubaga oba baawa oba bensambya zesimanyi na busolya bwabwe naye mbuwulira buli kasozi waliyo abaliyo kati oteeka okubanga gweoyogera ekigambo nga kitegeere kyekitegeeza togamba abantu nti abo tebasoma dduwa teriyo omuntu atasoma dduwa wabula enjawulo weeri tugisoma tutya owukawo baawukana edduwa bagisoma batya naye buli muntu asoma ki kubanga edduwa ibaada waqala rabbukum duuni astajibu lakum allah yagamba munsabe nja kukola ki jabbaanukula waidha saalaka ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun ad-du'a silahu al-mu'min edduwa kyekitala ky'omukkiriza bannabi ba Allah bonna baasabanga edduwa genda osome Qur'an suratu anbiya ne sura endala bannabi ba Allah baasabanga edduwa kati leka gamba banno nti abo tebasoma edduwa gwagaana okusoma edduwa ekikulu gw'ebibeje wagaana okusoma edduwa teri atasoma dduwa abasiraamu bonna basoma edduwa wabula enjawulo weeri nabbi yagisoma atya oba kitegedde abo kyasitwe wali enjawulo nabbi yagisoma bw'atyo nga gwe bw'ogamba bw'aba teyagisoma bw'atyo nze sigisoma bwentyo nze nsoma nga nabbi bwe yasoma kitegedde enjawulo eriwo tugenda kukomawo biidhinillahi tabaraka wa taala ekyo kalladhina yufadhiluna hukuma at-tawaghiti ngabo abasukkulumya okulamula kwa tawaghiti twaguti kyekyonna eyo jamu twaguti kyekintu abantu kye bakkiririzaamu ekitali Allah nga lubaale ng'omulamuzi nga talamuza kulamula kwa Allah ng'omukulu w'ekika nga omukulu w'ennono
ngani buli kyonna abantu kye basusse ekikomo ne bakiyisa we kirina okukoma bakita twaguuti kalladhina yufadhiluna hukuma tawaghiti abo basukkulumya okulamula okwa tawaghiti. Thank you so much Nabugabo Sadaka. May Allah be with you all the time and give us everything you need inshallah. Eyo dua ewedde. Amina. Ono agamba Sheikh embuuza omusajja alina abakyala bana naye n'asanganga abakyala wangi naye n'osanganga abakyala baanaawuza nga takyakola biri ku mulamwa n'abamu n'abasalako obuweereza owaaka n'ozaawaka alamulwa atya mu maaso ga Allah? Omusajja alina abakyala bameka? Bana. Naye takyabawa ki? Buweereza. Alamulwa atya mu maaso ga Allah? Kisooka mu maaso ga Allah tabaraka wa taala abakyala abo bali mu nsingo zaffe. Abakyala abo bali mu nsingo zaffe. Bw'obeera ng'owasizza abakyala nga tosobola balabirira eshariya ekulagira kubata. Eshariya ekulagira kubata. Buli yenna alina abakyala nga talina busobozi, eshariya emulagira kubata nga talina busobozi bubalabirira. Kubanga ebintu ebimu kubikakata ku musajja eri mukyala we okumuliisa, okumwambaza, okumusuza, okubeera naye mu nsonga z'obufumbo. Ebyo bina bw'oba tobisobola omukyala mute. N'omukyala yenna atalabirirwa waka kubanga Allah tubante wa alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Abo bezaalira abaana be balina okubalabirira, okubaliisa n'okubambaza mu mbeera ennungi. Bw'oba tolabirira mukyala tomwambaza, omukyala wa ddembe okusaba khululu n'akola ki? N'akweyambulula. Bw'onoobeera nga tomulabiridde ate tomukkiriza kweyambulula, Nabbi yagamba kafa bilmar'i ithma, kimalira omuntu okufuna omusango ewa Allah ayudayya man yaquuta, okusuulirira b'alina okuliisa emmere. Kimumalira okufuna omusango wa Allah ayudayya man yaquuta, okusuulirira b'aliisa kikumalira okuwandikako omusango. N'okola by'okole ne bigongotana ate n'omusango wa Allah ne gubeerayo. Ate bw'obeera olina abamu beweekubiira abalala n'obaleka era nayo ttabbu njereere. Nabbi yagamba makulu g'ebigambo bye man kaana lahu zawjatan, omuntu yenna aliba n'abakyala ababiri, wamaala ila ahadihima, ne yeekubiirako ow'essayidi omu, ya'ti yawma alqiyama wa shiqquhu maa'ila, agenda kujja ku lunaku lw'enkomerero ng'essayidi y'emu yeewunziseera, nga bamutegeererawo nti oyo ekimuleese bw'ati yakola ki? Yeekubira sayidi emu ew'omukyala. Olunaku lwa kiyama lujja kuba luzito nga Allah bwe yagamba wassaatu adiha wa amaru. Ekiyama egenda kuba kizito nnyo nga kikaawu. Muliba mukyatunuulira azze yeekubidde sayidi emu ng'ate abaali emmaali y'abamulekwa bajja n'embuto nga lukomalira. Mugende bano ate bano abo nga bambuto ate nabo n'abalala bwe batyo bagenda kujjanga abantu mu bifaananyi eby'entiisa. Byebimu ku bigenda okufuna olunaku lwa kiyama nga luzito nnyo, ng'embeera abantu abamu gye bajjiddemu ekutiisa. Waliwo bagenda okujja ng'emitwe gye giri ku ttaka ng'amagulu gali mu bbanga, ng'emitwe gye giriwa ku ttaka nga batambuza mitwe. Nja kubuuza bakusomesa gundi. Tuddiremu obujulizi bwa namba 4. Namba 4 eriwa wama yuallimani min ahadin
tewali n'omu gwe baayigirizanga bamalayika abo wama yuallimani min ahli hatta yaqula okutuusa lwe bamalanga kumugamba innama nahnu fitnatun fe tuli kigezo fala takfur tokola ebyobukaafu Imaamu Shafii we yajja ekigambo ekigamba nti fakku sihiri bisihiri kufur omuntu bwajjanjaba omuntu ng'ate akozesa ddogo naye akaafuwala akikoze okiraba omuntu waafiirwa maama we oba muganda we akkirizibwa okussaako ekimuli ku ntaana ekyo tekiriiyo okukungubaga okwaffe okw'obusiraamu tokkirizibwa kussa kimuli ku keesi ya taatawo oba eya maamawo atali musiraamu wadde muganda wo wadde ani tokkirizibwa kussaako kimuli tokkirizibwa dde okusembera obusembeza wali keesi kwegayiridde basabi banne abali mu nzikiriza gy'abadde akkiririzaamu be bamukolako emikolo gyonna gwe tolina mukolo gwonna gw'okola ku mukaddewo eyafa nga si musiraamu omwezi n'emmunyeenye ezibeera mu musayini yani waggulu ku muzigiti awamu wabeerawo omwezi gwokka ekituufu kiriwa omwezi n'emmunyeenye ekisooka ayataani min ayatillah bubonero mu bubonero bwa Allah era Allah yabwogerako mu Qur'ani emirundi egiwerako emmunyeenye n'omwezi bubonero mu bubonero bwa Allah naye tebiina kakwate na muzikiti nabbi takyogerako nti omuzikiti muteekeko omwezi n'emmunyeenye ne Allah teyakiragira wabula bazimbanga emizikiti ku byasa ebyaddako emabegaawo nga nabbi amaze okuvaawo kati ng'abantu batambula ne bagenda mu bitundu ebyenjawulo nga tebamanyi muzikiti gweguluwa kati bo ne bagamba nti kati okwawula omuzikiti ku nnyumba z'abantu tuteekeko omunaala tuteekeko neki tuteekeko n'omwezi n'emmunyeenye naye tekitegeeza nti biina akakwate mu kusinza ng'abamu abagamba nti tusinza mwezi na mmunyeenye si bye tusinza wabula akakabonero baaketeerawo abamanya abaaliwo ne bakakkiriza ne bagamba baleke kasaba bataddewo just kwawula ekigenderamu kwawula ng'omuntu bw'ateekawo ennyambala emwawule ku basiraamu n'abatali basiraamu ng'oli bw'ateekawo oluwaanyi lwawule ekibanja kye ku lw'omulala oli bw'ateekawo oluguudo lwawule olwabali ku lwabali bwe bateekawo ensalosalo zaawule ensi ku nsi ne bagamba baba bataddewo just akabonero k'omwezi n'emmunyeenye just kwawula muzikiti ku mayumba aga bulijjo abamanyi ne bakireka bakiriwo ekityo naye tekirina kakwate na kusinza just ezo alamaati bubonero nga bw'osinga n'akabonero akagamba nti ntebe gweoyinza okukwata eno nga kagambye just oba tayisiiri kukola ki lwakuba akapandezi ekyekewuunyako ko katusongera entebe naye nga tekatuukangayo ntebe ko bulina kukabeeraawo naye kagamba ntebe kyekyewuunyisa ku obupande kakusongerayo ndi ntebe naye nga tekatuukanga nayo seka bwe nsanga mukyala wange n'ebidagala mugoba oba nsigala naye naye kabwa kabbi kagumya mugongo gw'omanyi muteese omunyonyole obubi bwabyo wanaabivaako ng'omuleka aba tabivuddeeko gw'omanya omusigaza oba tomusigaze gye kiri kyoli oyo mukyala wo lwaki obuuza nze ye oyo mukyala wange mukyala si wange abaana tebamu babuzeebuze nebinneewunyisa seekaze ku mulimu w'enkola tebanzikiriza kusaala nkole ntya gummanyi bw'olina okukola nze mmanyi nze simanyi nze ogwali kubuli ati esola ziri mmeka 5 kati nze nkola ku petrol station tebanzikiriza kusaala nze nkola mu supermarket tebanzikiriza kusaala kati ate obuuza nze nkole ntya gummanyi bw'olina okukola nze siize bumanyi bw'olina okukola omu bw'aba yakoowa emirimu n'agivaako omusajja amukole ki omu bw'aba yakoowa emirimu fankihu ma taaba lakum min annisaa'i mathina wa thulaatha wa rubaa oli bw'aba yakoowa emirimu
gwe gula ekibanja ekirala olime ekirala gula ekibanja ekirala otandika okukola ki okulima ekikola ki ekibanja ekirala olaba ne Makka olaba n'abagenyi e Makka mu hijja ebiwaji tekiriyo kimu biriyo ebiwaji bisatu kino ekiwaji bw'omala okikuba ng'okubba ekirala kino bw'okivanga ng'okubba ekirala kati ufuna ekiwaji ekirala ekirala oli bw'aba akooye emirimu oyagala kumukola ki gwe mulekaawo ofune ekiki ekiwaji ekirala si bwe kiri ofune ennimiro endala gwe ddaawo munnange ombuuze mbe omukole ki kati oyagala nkugambe ki kyokka mmwe basajja mmwe mwewunyisa awo mubatalaka yaki mulekaawo omulabirire okole ki ofune ekiwaji ekirala oba ofune ennimiro eki empya ekibanja ekipya omulabirire ng'omuwa ebintu alina n'abaana bo oyagala kumuteekawa bw'omutusindikirawa nga omukooyezza bw'otyo oyamusindikira ani nga takyali mu kasupu beera n'omuntu tatawo singa afa ne bamuziika ng'alina ebbanja osobola kumusasulira gwe kenyini bakusiba ne mu kkomero lw'ebbanja lya taatawo nze bwe mba mmanya taatawo nga yafa nga wooli nkubagula ne nkutwala mu kkomera gwe omusasulira anta wamaaluka li abiika gwe kenyini ne ssente z'omuli property ya taatawo eryo bbanja kkulu nnyo era omukyala yajja ewa Nabbi salama n'amugamba ya Rasulallah taata wange yafudde alina ebbanja muliyirire n'amugamba awufi wallahu ahaqqu bilqada oba lyali lya hijja oba zaka oba ki namugamba sasula ebbanja Allah ye mutuufu w'okusooka okusasula nga tonnasasula n'abalala lwekyo osasula ebbanja lya mukadde omunaye teweebuzaabuza lyanguye nga tonnaba kufa Sheikh Enziraamu aya esembayo nziriraamu aya ndowooza esembayo yategeera kul bagambe abillahi ku Allah wa ayatihi n'amateeka ge wa rasulihi n'omubaka we kuntum tastahzi'un byembadde mujereegerera la ta'taziru temwewozaako qad kafartum mumaze okukaafuwala baada imanikum oluvannyuma lw'obukkiriza bwammwe wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama wa baraka nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin